Abalungi mukama waffe bazibwe nnyo. Nsanyuse okubalaba mwenna, nsanyukidde ddala. Twakomye okubeera wano ffenna essaawa zaabadde bwe zisa olunaku lw'eggulo. Twebaza Katonda omulungi ow'ekisa kubanga ate era tukomyewo nga tukyali balamu. Bingi ebiyiseewo, bingi nnyo ebibaddewo wakati awo, naye twebaza Katonda nti ffe atuwadde ekisa ate era ne tukomawo ne tusisinkana era nga tukyali balamu. Njagala mukwano oyanguwa okusharinga vidiyo eno kubanga ebyokwogera tulina bingi, tulinayo zikuba bwe pwa 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 zikube bwe pwa. Ani akalabyeko? Bwe pwa 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 zikube bwe pwa. Atakitegedde ojja kitegeera wamma atannaba kalaba. Tulina ebintu bingi nnyo, tulina politics, tulina Bible. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 4 omwezi ogw'Ekkumi omwaka ogwa 2021. Ogenda kuddamu owandiika ekitabo kye twasomyeko eggulo ekya Ephesians, Abeefeso essula 6. Ge twatandikidde ku lunyiriri lwa 11 naye olwaleero tukomyewoko waggulu olwa politics, tukomyewo waggulu. Tugenda kusomako olunyiriri lwa 10 lwokka. Yes. Ate eri tugenda kusoma ene wiiki yonna, tugenda kusoma ebintu ebyo. Wakalabye bwe pwa. Olira tugenda kusoma ebyo byokulwanyisa bye twasomye eggulo ng'ovudde ku musipi. Omusipi gwo twagumaliriza eggulo, twagusomye ne tugulabanga ekyokulwanyisa, ate ne tugulabanga ttuulu eweeka ebyokulwanyisa ebirala. Twagambye baguteekako tiyagaasi, ne baguteekako empuliziganya radio call, ne baguteekako eccupa y'amazzi, ne baguteekako benet, ne baguteekako pisto, ne baguteekako byonna nga biri ku muntu mu kiwato wano. So omusipi gwo twagumaze ogw'amazima. Amazima twagogeddeko eggulo nga tugajja mu mbeera eno nga tugajjiza mu mbeera eri. Kati tugenda kusoma ku ngabo ey'okukkiriza. Tusome ku kitala ekigambo kya Katonda, tukwate kimu ku kimu, tusome ku buweereza, engatto, okweteekerateekera enjiri ey'emirembe. Byonna tugenda tubisomako paka lwe tunaabimalayo bwe pwa. Bible and politics, ngenda kusembyayo politics. Nja kusembyayo kyawandiikibwa. Kansoke mu politics ono, nyinawo politics, nyinawo info ez'enjawulo, security alerts mweziri simanyi oba naazimalawo. Abantu ebibuuzo bingi, naye ngenda gezaako okulaba nga ngoba obudde tusobole okuba nga tutuuka gye tulaga mu budde, kuba nina ebbanga ya ssaawa emu yokka. Bweyitamu katono si kanene nnyo. Maureen Skin Care simwerabidde, sisobola kumwerabira Maureen Skin Care kubanga ye dokita w'olususu. Bwe tutamwogerako nagamba skin is the largest part of the body. Omuntu bwakutunulira asooka ku sikiini, nga bwe tusaba babatwale naddala abakyala. Bannange tusantalabaza tusaba, naye nga naawe bwewerwanako gezaako okuggyako ebigundi ebizigira. Nga bwe tusaba, nga bwonyirira, nga bwe bakutwala. Kirindi aggwa yatuula, gwe bwe bakutwala ng'ova mu kkubo ng'omulala ajja. Kirindi. So Maureen Skin Care temwerabira. Waliwo omuntu omu amuwaddeko obujulizi, yamumpaddeko obujulizi
naŋŋamba abadde waliwo omugagga omuto alina ssente ze haleyo Bulaaya ye ebizigo ebibyo abadde abijja Paris France abitumya France naye nga byagaana bwe yawulira wano nga nanga Moline Skin Care n'agamba leero kati Omunnayuganda alina kizigo kiyoyo ng'olaba n'ekyabazungu kiganye ekyabafaransa kiganye okuntereeza nga bwe njagala n'agamba kale kangezeeko Moline Skin Care kakati yali awagamba singa namulaba dda Moline Skin Care kati wembyogera nga mugamba ona nti akuba kalango si kalango nkugambye nawe bigezeeko gwonombuulira najja wano neŋŋamba bannaye tubadde mu bintu by'okusaba bino nti mu prayer warriors tubadde tufiiriddwayo abaana babiri ababadde ku front line y'okukuba abachwezi abantu ne bagamba nnimba buli eyeetabye mu kusiiba kuno okuwedde buli mwana agamba nabadde nfudde omu yabadde afudde omwana ekintu yagenze n'amala okusaba yansituse n'ogamba simanyi pastor wire bulijjo asaba bw'ati n'alyoka asaba essaala mbu ng'eyange ye waŋŋamba n'endyoka asaba essaala ng'eyiyo n'endyoka ngoba buli kimu awo emmindi ennanga y'omunyarwanda entebe y'ejjirikiti mwenna tubookya endere bonna n'agenda ng'abimenyaamenya n'agoba ssaawa zabadde nga 10 mbu n'amala neyeeyibasaamu bw'ati ekintu kyabadde kimusse kyamukutte nga tasobola nakukola bw'ati kugulu omukono nga tasobola kwogera tasobola kugira n'asigala kusabira munda Yesu jangu onnyambe Yesu jangu onnyambe obulamu ne bugenda ng'awulira alaba naye nga tasobola kuvaawo nebimugana todangayo kutumanyira naye Yesu bwe yamutaasiza n'asituka n'addamu n'asaba kati agambye okuva lw'ebyannumbye sigenda bivaako ani gwe bitugaatuga naye nga bwe nabyogera wano abamu balowooza nsaaga nakafuna abantu nga 15 abalumbiddwa olw'ekisiibo ekyo ekiwedde so ne kano kenjogera si kalango gezaako Moline Skin Care gwojja okumbuulira nabagambako ku kintu kya diaspora people power diaspora group gundi wing ku ground gye tuli kubanga ba diaspora babadde basanga obuzibu nga wateeka revolution obadde bweru ng'ogitambuza munge omanyi si ffe kababeera mu kamera nti ffe tutambuza revolution eno no wali abantu abali eyo nga bo tebamanyiddwa naye nga bateekamu ssente basponsalinga gundi campaign zonna naye nga tebamanyiddwa kati bambi agenda n'ava wano n'agenda ewaka nayagala agendeko ku kitebe ne babadde aweereza tebamumanyi yagamba bugambi gwe Sky Soldier nkuwadde bweziti gwe Kyoto International naawe nkuwadde bweziti gwe Bobby Yanga nkuwadde bweziti bonna nga abasponsalinga olunaku lumu ono namuwa 2 oli namuwa 10 oli namuwa 7 oli namuwa 3 bw'atyo kati agenda otuuka ku kitebe bambi agenze n'okwagala kwonna ku kitebe ngo tebakumanyi ne bakubuuza gwani mu mutambuza obutwa wano nabagamba ati munnange nze ngatibo so kakati aba diaspora tulinayo ekyaffe ekyenjawulo era n'aba diaspora be bagimpeereza okuveeka mwokya eyo ye uniform ya diaspora people power nup diaspora bweti weefaanana tulinako ne masiki tutandika na kunyuma ne tumaliriza nga ne corona tumulwanyisizza enkofiira gye saafunye kati awo beera onyuma ate nga n'obulwadde obulwanyisizza okitegedde n'enkofiira yo saagifunye nayo kweri so gwe wenna ayagala eyandyagadde okufuna ku uniform ya diaspora chapter ngamba nkuwa enamba ya coordinator waffe ku ground Madam Pavi asobola okuderivalinga nsobola okulaba engeri gya derivalinga nange yabimpeereza ekata so bw'oba okisobodde inbox mi nkuwa enamba ya Pavi gwamumanyi naawe osobola okumukontaktinga n'agikuweereza leero mbayina mujja kutya masiki eri comfortable nnyo njogera nga atalina masiki si bino ebyokwogera nga bw'ogisikasika bwekirira bweyambuka ogobangobe n'ogijja eno ku matama n'ogijja waggulu n'eyambuka mu maaso si byakujambala nga Susan Makula ye ajambala bwati
Susan zina kuba Susan tategerekeka kuba kube now ebyo nga biwedde nina ebintu bingi simanyi kiki kyemba nsooka politics waali arats weziri wano security arats wano weziri naye okwawukanako namwe mwenna ndowooza njagala kwebaza Museveni si president njagala kwebaza Museveni sebo webale nnyo webalire ddala Mukama akuwa omukisa webale okutukiikirira Dubai ffe twetisa amawulire g'ensi yonna tojjanga okwo webale nnyo webalire ddala Museveni oli musajja webale taata era kati nze omuntu bwambuuza Wile what is your nationality? I'm a Buwamanian. Buwama from where? Buwama is from where? From Africa. Sinza kwogera Uganda. Kakati oli ateekamu buteesi mu Google Buwama. Kati Google bwebe muyambe ne mugambe ekyo kisangwa Uganda. Sinza kwogera nti nva Uganda. I'm a Buwamanian. Yes. Atenza amaka gange bwe bambuuza gwobeera wa nonya yawe ekitundu ne ngamba mbeera amwe Kamengonian. Ennyonyi yaffe yeggwamu amafuta mu bbanga ekyo ne tukigumiikiza ne tubanyonyola ne tubagamba ennyonyi aba petrol station be baatukuba empewo ne tulowooza ejjudde ekyo ne bakiwulira. Kati ate kino ekyasituse omusajja omukulu ow'enkofiira mwereka mbabuulire bulijjo tubagamba waliwo ekintu kye mutamanyi. Omuntu yatomeza Museveni mumumanyi bamuyita Chris Balyomunsi kyokka ne mu kamera taliimu. Chris Balyomunsi yasigadde bweru teyatuuse naku expo simanyi expo byamu ebyo yasigadde ku mudaala gwa chapati nga ye atudde. Abaana bamusanzewo e Dubai. Abana bamumpeereza ne waliwo bamugambye Chris tukulabye ye tali mu kamera yalese Museveni n'aswala. Ulira omukyala yagamba bw'ati jjo wano okubya Gideon come back. Omwana omuwala yatukubye ekiboozi n'agamba yalaba ku Namulondo eggulu lyabikuka nalaba ku Namulondo nga Gideon yakkaanya ne Namulondo. Kakati munzikirize enzireyo. Namulondo n'egaana nange nalabye Namulondo walinga Museveni aswala nange nendaba Namulondo nga Mugabe agamba Mukama nkwebaza okunzijayo nga sinnaswala. Weebale Mugabe yeebaziza Katonda n'amugamba kankuzeeyo n'agamba tonzizaayo siddayo mu kuswala bwe kutyo ndeka weebale okundeeta nga sinnatuuka ku sseeri. Mu 79 Amin yagenda awe Dubai. Yagenda e Dubai mu 79 nga batwalidde buyambi. Museveni azzeeyo mu 2021 nga batwalidde majani. Weebale nnyo Mukama. Tubadde Mukama swaza Museveni kati Mukama ekisigadde weebale nnyo Mukama essaala zaffe ASP Bible and Politics Group. Weebale nnyo Mukama weebalire ddala okuswaza omusajja oyo n'ebipale ne biswala. Kati Mukama akola bw'oti twagalayo olunaku lumu nga Museveni ayogera asinduke agwe ku ttaka. Ekyo kye kisigadde ekyo Mukama ensi yonna ekirabe nga atuuka bulungi nnyo ku ttaka. Ffe twagamba Mukama nti Mukama operation kuswaza Museveni kubanga byonna Mukama abisobola. Hagamba asobola okukulumisa ennumba n'akugobesa ennumba ne zikugoba. Baakubyemu ba MP simanyi mbuno be bali ku mudaala ogutunda amajani. Oyo capital gwe baatutte Dubai. Omwana amulina wali ku Namirembe Road omutembeyi. Kesise mugobaganya. N'abikwata n'adduka nabyo mu mukono. Museveni yakedde ku makya n'anaaba. N'alya emmere. N'asenya amannyo. Ne bamugololera. N'ayambala. N'asiibula. N'avuga amafuta gaffe. N'agenda Entebbe. N'alinnya ennyonyi. N'atwala capital w'omwana gw'ayina. Ebyo ebintu babiwamba ku mwana wali ku Gisco Plaza ku Namirembe Road. Bye yatuta okurepresentinga Uganda. I'm not a Ugandan, I'm a Buwamanian. I'm not.
Abe Kawempe bo bakitegeera dda beekutulako dda Kawempe Republic ne bakola ne passport. Buwamani yani I'm not a Ugandan. Never. Nakoma okube omuna Uganda mu biseera bya Amini nga sinazaalibwa. Amini yagenda waawo nga batwalidde buyambi. Bonna ne bafukamira bati ne bagamba Amini webale gwe superstar. Museveni yagenze okuddayo nga atunda majani. Chris Mario munsi yenna nyini majani ago nkubulidde. Abasajja bwe balaba amata bagalaba nga kyabbeeyi nnyo. Muzzukulu waffe mutabani waffe Kagame yatutte robot. Yatutte robot esobola okusaawa ebisagazi n'ebisiba n'ebyetikka n'ebika olusuku. Enkya n'otema ettooke. Museveni n'agenda ng'ayina oyo Kaawa gwe yatutte. Afande Katongole yaŋŋambanga bw'ati anti ffe waffe wakanga tetusobola kwonoona ssente kugula Kaawa nga abaka waliwo emmwanyi. Wire genda osiikeeze emmwanyi. Twazaanikanga ne zikala. Ne tuzisekula mu kinu ezo zo bazindekeranga kubanga ebinyeebwa byatuuka ekiseera nga byo tebakyabindekera. We babindekera okulya teri. Kaakati nga balina kundekera mmwanyi zemba nsekula kuba ezo sijja zirya. Ate olyako mmeka ng'emba zikuluma. Kati ng'osekula emmwanyi n'oziteeka mu kagundi mu kakuŋŋunta n'oziwewa bw'oti n'ozikuŋŋunta n'okwata emiwula gy'emmwanyi n'ogenda n'ogisiika n'osekula Kaawa ate nga taliimu nkenga taliimu mpulunguse n'osekula Kaawa ozisekula zikyayokya. Kati simanyi oba Katahaye yasekudde ezegundi oba Natasha oba ono omutamiivu. Kye simanyi kyensinga okulumwa kwe kubanga Kaawa wa Uganda yabaddemu empulunguse. Kale waakiri mutuyambe nga temuli mpulunguse. Naye bannange Museveni weebale nnyo. Museveni weebale. Nejjusa lwaki saakuwagidde 221. NRM mwebale nnyo bataata. Mwebale bamaama Nabbanja mwebale. Bannange mutuzadde. Amerika eri ku bunkenke. China ziri ku bunkenke. Uganda etuyiseeko ekola Kaawa. Omwana wange Ebeneza si munnauganda is a Buwamanian. Oba abe Fort Portal babayita batya. Munyambe kaaba oluzungu. Mukyala wange is not a Ugandan. No. Amini yagenda waba bonna ne bafukamira. Museveni yagambye bw'ati bannayuganda wenna wooli tusiriikiriremu buli omu fukamira eddakiika 6 tusooke tufukamire twebaze ab'e Dubai. Nga Amini bwe balaba kwa Amini balaba kunda bakuki. Amini bwe yatuuka awo nga abatwalidde obuyambi balabanga bwe mwalabanga anko oba anti yavanga e Kampala mu myaka gy'ekinaana ng'alina omugaati. Toddamu kuzannyira wala. Bakulyeko omugaati. Muzannyira ku mpimpi awo bw'oti kubanga babayita. Oyinza okugenda eri ku kisaawe okusamba omupiira ne bakulyako omugaati. Muzannyira awo mpola mpola bwe. Beetalira kwa Amini paka Amini lwe yakwata ekiteretebbwa ky'ennusu n'akibakuba Abawarabu ne bawunga. Museveni yagambye neewuunyiza. Museveni kankubulire teweewuunya. You was a problem of the Republic of Uganda. Abo abasajja ekibakuzizza okutuuka awo kiwagambye nti eddungu balifudde eririmu Ikweta. Ate no Museveni yasomako oyo SST amumanyi. Yategedde nti eddungu teriba lya green wabula yasanze lya green. Ekyo n'akyewuunya. Museveni was a problem. Federo ye yakola ekyo mu UAE. Ate nawe n'ogiyita UAE. Nagamba newuunya UAE ekuze mangu. You was a problem of the Republic of the Uganda. Okubanga Kaawa gwe nasekula mu 87 omutunda 221 proudly ngomu. Webale nnyo taata Museveni weebale tojjanga okwo n'olulala keera. Germany tezebaka
banasayansi basuze tebebase Uganda ebayitako yayolesezza Bakagame bonna empale zibakankana nabagamba Museveni yakyali mu kinaana omubiri gwe gwayingira 221 naye awulira kakaawa ako ye yakalookingiramu banne bayolesezza bintu bya technology ewuwe yaligobayo internet aina vision ya Uganda oba ekinu bakisabye wa Nasaza omanyi Nasaza ye yali alina byonna nga Nasaza alina ekinu oyo omukyala twasabangako ebintu yali alina ekinu yali alina omusekuzo yali alina embazzi nga alina embazzi wire gende wa Nasaza oleeta embazzi omugamba kwe ku mbazzi nenkwata ekipanka kyange kati kwa mukifaananyi nkutte embazzi nvuga kipanka tonyumiza byala dakiika 3 mbeera nkomyewo kati Museveni obaani yayasize enku ezasiise kaawa mu State House nange simanyi naye Amini bwe yagendayo yabawa buyambi abasajja omusajja wa yatangadde Museveni yakamalo gamba tuyina ddiiru fe tuyina ebintu musobola okujja ne mukola mujje tugende mulabe omusajja yatunudde Omuwarabu yatunudde bwati ne Museveni n'aswala abantu bayolesa technology ewa Museveni yaganayo internet Mukama tusaasire naye nga weebale nnyo okuteeka abazungu ku bunkenke ate bakyebaka mbwayina amata kwigamba alaba amata agamata b'Kenya bagatwala dda twabiyimbanga mu piwati tulina abaana amata g'Kenya tegafa tulina abaana ebyo twabiyimbanga eyo omwana asamba omupiira obulungi gemata tulina wire amata olunga nabyo omutwe heda jo tulina wire amata olwo tuliemu 0 ate nze njitebye defender vidiki amata g'Kenya tegafa ate Museveni ajja azunga n'amata mbunogerwa akitula amata agatafa g'Kenya now ebirala kansooke nziruke mangu mbiyitemu wano njagala okujjawo ebintu bino wammanga waliwo ekintu kye mulina okwegendereza bannayuganda abali ku ground mubeereko abantu bano bemwegendereza wammanga waliwo ku Saturday information nagifunye eggulo naye eggulo nabadde ndi mu Bible yokka nabagambye Mugisha Mondo nzija nakikonyeeko eggulo nabadde maze ofuna drone zange waliwo hotel eri Mutundwe bagiyita Serene egundi erinnya lirawo liringa Serena naye si Serena esangibwa Mutundu awo eyo hotel mwalimu meeting ku Saturday ng'erimu Kandiho ng'erimu Salimusale erimu Pastor Mondo erimu nani kambaweeka abo Kamiliyoni abayimbi mwegendereze Kamiliyoni naddala aba Nuupu omuyimbi wenna ng'omanyi oli wa Nuupu bw'olaba Kamiliyoni dduka abantu mwenna ab'omwoyo simanyi ba pastor simanyi baani buli woosanga simanyi bakuyise mu studio ne Mugisha Mondo dduka todibatinga na Mondo agenda kukwatako golooze mbuno kasita naye akukutteko ye Mondo yamaze dda okufuna bagiyitaani antidote Kamiliyoni alina antidote batambuza butwa okutanulwa n'olwaliro mukimanye bulijjo mwebuuza buli muntu yeebuuza Mondo ataasabirako wa Pastor Yiga yaba atya nga yalumwa nnyo ku Pastor Yiga n'abeera MC n'akola buli kimu Mondo ye yatta Pastor Yiga Mondo amanyi okufa kwa Pastor Yiga get it from me Mugisha Mondo nabbi omukazi kusaasira gurupu eyo mugijjukira erimu Pastor Siraje gwe bakwata Siraje bye bamulanga bye bababuulira si bye bamuvunaana naye ne Siraje tasobola kubabuulira kye bamuvunaana
byonna kati nze mbimanyi. Tikyalumbuye yangu okomewo, tikyalumbuye yangu okomewo, tikyalumbuye yangu okomewo, free lumbuye. Banesenga lumbuye abaddewo kubanga kati atenze bwe mba nsobodde okufuna kino kati tikyalumbuye senga abadde waali yandibadde yabitugamba dda nti Museveni agenda kutunda kaawa asiridde. Kaawa yasiridde. Kaawa talina kuba wa black, alina kuba wa brown. Kaawa yabadde wa black. Obwo obukosolyo bwonna nze mbumanyi. Nsobola okufumbira caayi nga mufumbisiza gundi obuugi n'ekufumbira obuugi nga mbufumbisiza amazzi g'enfumbye mu bikajjo. Noonya obuugi obuli mu sukaali naye nga tutegedde nti amazzi nasose gafumba mu bikajjo. Ezo gundi ife tekinologi oyo ffe twamusigaza ow'ekinaana Museveni yasiriizizza kaawa. Kaakati tikyalumbuye abakubeera waayina gundi kati senga oba yandibadde yabitubuulira dda nti bagenda basiriizizza kaawa ekiro. Twandibitegedde mangu ne tubataasanga obudde bukyali. Mondo yatta Pastor Yiga. Mondo yatta Pastor Yiga. Get it from me. Anti waliyo ennaku ezo bagenda ejindiwa eggulu ne basoma omusomo nga gugamba oli ready okusibwa nga ovumye Bulandi. Baba sibye ichuli yes Olexas simanyiza what under arrest yagamba yayina obuyinza obuvuma n'obutta. Nze sina gwenvuma njogera mazima, sivumangako muntu. Kakati mbuno bamukutte aba abantu mubalaba. Juzi bwe yalabye ng'ebintu bimubijjiridde nadduka najja ku Nuupu kuba amanyi Nuupu yerwana bw'oba mu mukono gwa Nuupu tebakujjaamu. Ne yereeta ku Nuupu yabadde amaze okulengera gy'alaga Olexas bakutwale nja kukusangayo. Bakutwale nja kujja nga bwe naaba nnyinyuse kandabe essaawa nja kujja bakutwale nzija. Ngenda kujja. Tewabaawo agenda mubagambe nzija. Sebo najja ku Nuupu mbuno ffe tumulwanirire. Nedda basebo ne Bajjo. Ate oyo Bajjo saba nnyo oyinza obutamalaako mwaka guno Bajjo. Okusinziira ku lisiti oli number 1 Bajjo kuba okutta. Bajjo mwamuwulidde jjo bwe yabadde ayogera. Simanyi yagenze ku mwalo gwawa omuntu wa wansi kalabe NUP naye era bwe yamaze n'alyoka avumaawo Ssennyonyi simanyi bo bali mu kuwasa Banubianiri bali mu struggle bali mu kuwasa bali mu kuzaala n'ingamba labe ekisajja kifenensi. Katonda yagamba Isirayiri ng'eri mu struggle katono muzaale mwali ngenda bbawo ensi yammwe. Ate yagamba mbu aba struggle temuzaala omutwe mukalu. Bayibuli egamba katono muzaale mwale ngenda bbawo ensi nereme kuzika. Ate yagamba mbu ow'omu struggle tazaala. Bayibuli egamba muzaale Bajja agamba temuzaala. Kyokka bw'amala agamba mbu nno ye nabbi Katonda yamusindikira Uganda. Nabbi atasoma Bayibuli abeera nabbi ki? Kugamba mu struggle okuwasa musango. Batwagala kubanga ffe buli ssaawa tukaaba olwo bategere mbu olwo tuli mu struggle. Nedda ssebo si bwe kiri. Bajjo kansooke nzireyo eri Pastor Siraj kye baamuvunaana ekyamusibisa si kye yakola. Era bonna amanya nga bwe gaali Pastor Mondo, Catherine Kusaasira, Nabbi omukazi, diiru zonna bonna baazirimu. Pastor Siraj n'agivaamu, bano ne bagisigalamu, ne babavunaana ekisango bano ne babejjeereza. Oli eyagaana ne bamusiba, bye bamuvunaana si bye yazza. Kye bamuvunaana bo bakimanyi. Kiringa omwana bwanajja nagamba edda twagenda ne tulwanira ku luzzi ne nuuka omukono. Twalwanira ku luzzi ne twekuba ne nkuba omwana ekikonde ku mutwe ne nuuka omukono. Ate nalina akakono katono ne nuuka omukono nze nakuba ate ne nuuka. Kati nzirayo wakanga omukono gunnuma. Tugenda okulima sisobola kukwata nkumbi. Njikwatako bukwasi bwenti buno. Wire kiki siyogera. Ekisooka nyina okunnyonnyola omukono gwanuuse gutya.
ekyokubiri balina okunnyunga omukono gunnuma nembeera n'omukono neneebuzaabuza bwe ngenda ku luzzi bannange ne banneetikirako be banneetikirako ekidomola nze nkyetikattu ky'amawaka nenkikwasa guno siyogera kiki kye nabadde ate nga bannange bo bakimanyi ki kye nabadde. Pastor Siraje ekyo si kye bamuvunaana. Siraje ne Mugisha Mondo baba wa Ddiiru bazitandika dda ne bagenda simanyi ensi zerabidde batambula dda mu diaspora eyo simanyi Indonesia ne bava Indonesia ne bagenda wa Switzerland simanyi waawo wonna bafefetta abaana ba diaspora. Oyo Mugisha Mondo government ne mukolera Ddiiru mwabalaba ku kifaananyi ng'ali ne Prophet simanyi Bushiru ow'e Nigeria oba mu Nigeria oba muki ng'ali naye amusabira simanyi awo ne batunda Mugisha Mondo mbu w'amaanyi kulwokubanga yabadde ne Prophet Bushiru ne bakomawo abo abantu bemulaba abanene be bawa obutwa mugenda ne mwebuuza gundi obutwa buliiriddewa. Bakukwasa Pastor Mondo oyo n'abanga abali mu counseling ne munywa kacaayi wallahi nga Mondo yakutabulidde akatwa. Mondo bw'omulaba dduka kati kuliko kamiliyoni bajjo Ddiiru yagiganye bajjo ebimu yabiganye mumulabirawo ng'omusiru bajjo ebimu yabiganye bajjo bagenda kutta bajjo bagenda mutta nkiddamu bajjo bagenda mutta Museveni agenda mutta government igenda kutta bajjo ye pastor oyo pastor bamukolera church egundi wali oyo Pastor Siraje ebombo ne bamujiragira nebere y'amaanyi ne bakola batya ne bakyazaayo ne bakola batya era eyo church abantu bangi nnyo abasirikale be baali beetaaga bagifiiramu kubanga baali beetaaga basirikale okusinga awe ebombo ng'esabiramu abanene ne ab'amagye abanene ne ba-influencinga abatono ne basobola okujjamu be baagala. Siraje n'atuuka ekiseera n'abikoowa era owulira omusango gwe bamuvunaana yali mu church n'abalimba president agenda kujja simanyi emyoga parish modo entandikwa ye yabigatta yabagamba mwenna mujje tugenda bawe entandikwa bonna bagagale operation werese creation poverty creation byonna mbuno bagenda beba wakulunaku olwo byonna bye basuubiza okuva mu 96 ne bakuŋŋaana ekyo si kye bamuvunaana emabega alina kye yagaana. Oyo Siraje birimu nabbi omukazi ne muganda woli namisindwa bonna bebamu akakakundi konna nga bwe mwakawulira eyo South Africa gyagenda simanyi nabbi omukazi ali South Africa abe South Africa mwesibe bbiri era baddamu omukwata ne bagamba simanyi tumukute biki baali bamukomyawo okukakasa nti akyali ku mulimu gwabwe oba agenze ne Pastor Siraje kuba Siraje yali adduka ng'ebintu byabwe abigaana ne bamuvunaana mbu yafera abantu talina gwe yali afeeze Ddiiru zakutta abantu abo abantu bonna nga bw'obawulira bali mu Ddiiru ey'okutta Pastor Yiga za power za what mukitegedde ne bwe nayogera ebyo byokka kubanga ebyokwogera nina bingi. Oyo Mondo bamukolera Ddiiru n'agenda wa Bushiru n'akomawo nga w'amaanyi omanyi Mondo oyo mufere Mondo oyo mufere atemutemu kati tebaddeyo ne babalimba. Eyo meeting eyabaddeyo eyo ku gundi egendereddwamu okutta abayimbi okutta abasumba ab'amagye bw'oba oli mu magye ng'oli munene wayingira mu myaka gya 89 olimu olwajjenujjenu bano abantu bazzeemu bateesa kwewamba mu bye bateesezza bagamba bwe bati baagala abaana okutuuka okudda mu ssomero nga bamaze okuwamba Museveni babuulirira wano ebyo Museveni by'omulaba yeekoza bw'ati mu bipale ne kaawa n'amata waliyo ekirala kye bakola baagala kwewamba nga n'abaana tebannadda mu ssomero baagala kutulobeseza ku ani mamando gundi ani Lumbuye ow'ejjini mbu ne Uganda waliyo gundi Lumbuye azze najja wamba Museveni babalimba baagala kwewamba
bagala kwewamba before omwaka ogujja. Mukitegedde Museveni yagala kwesuula ddalu. Mbabuulidde naye baagala okujjawo ab'amagye nga mwayingira mu 8 ne mu 9. Simanyi olina bulankalanka obwo, simanyi oli munene, simanyi biki. Prepare your grave. Abasumba Mugisha Munda abamaze. Abavubuka ba Nuupu muve ku betting. Abavubuka ba Nuupu muve mu betting. Batadde ddiru y'okubattira mu betting. Simanyi oba banaabakubirayo masasi, oba banaabawabutwa, oba banaabasiiga bizigo ku mimwa, oba banaabatega lipstick, mwe mumanyi. Mbabuulidde muve mu betting. Muve mu betting. Eyo meeting yaabwe yabaddemu aba betting. Abagendo kikolera mu betting. Eyo byemwekukumula simanyi gundi yakuba bwati, gundi mu 1936 bagwa drone beekuba penalty 7 ku 6. Ebyo byemubeerayo mbuno mubala ku board. Muyina empapula musaza, mukola muti, muyuzaamu wano, mu balancing equation. Muve ku bet. Fitwako okukaaba. Twako okukaaba, twakaaba ne biggwa. Musoke mugira mutulindamu. Mukitegedde ate ne NRM mulimu ab'okunyiga. Muwulidde ebyo mbyogedde. Ekirala nakino leka nkijjewo. Ffe abanoonya abantu baffe abaabula like John Bosco Kibalama, Damulira owe wa Kisekka, ne baani awo abaana abalala abaabula abamu ebitundu 80 ku 100 gye bali. Naye siyinza kugamba nti gundi gyali ne gundi gyali, abamu baafa naye abamu gye bali. Mbuuza bali luddawa? Tega okutu. Waliwo abantu baffe be bakwata ne babatwala be tutasobola kuddamu kulaba naye nga gye bali bakola. Bawamba abantu abo be tutalabirako ddala ne babatwala. Museveni ayina ekkolero erikola nuclear. District zino we zaawukanira Nakasongola waayawukanira ne Luweero waliyo ekikampani. Otambula bwoti kansooke nkusomere luno olugendo. Waliwo ekikampani ky'Abachina Nakasongola Luweero we bayawukanira. Kati bw'okwata oluguudo olwo waliwo ekitundu bakiyita Ngogolo. Bw'ova Engogolo oddako akatawuni bakayita Naalongo. Akakatawuni waliwo ekyuma ky'enkoko eky'Abayindi. Bw'ova ku kyuma ky'enkoko ekitundu bakiyita Lubenge mu maaso awo. Kakooge. Ebyo ebitundu bwe waba wabimanyi genda mpola. Kakooge walingawo ekifaananyi kya Museveni ekinene nnyo nga bakitimbe waggulu bwe wati ng'ali n'Abachina mbuno balima muceere. Kati mu maaso eyo waliwo obutawuni bulinga 2 obuddako awo. Waliwo ne police station. Kati bateekawo police station naye eri ebusukka bwe wati tewaliyo kkubo ligendayo, helikopita zokka zezigwayo. Ekkubo eriringa erigendayo likoma ku poliisi naye eri munda bwe wati waliyo ekibuga ekinene, ekitawuni ekigundi kalinga katawuni naye tewali kkubo lituukawo, ennyonyi zokka zezigwayo, helikopita. Bannayuganda abaabula bali eyo be bakola kazowaaka. Oli bw'afiirayo bamusaanuusiza eyo. Abakyaliwo nga mulamu oyo ali eyo akola, gwe batuma amazzi, gwe batuma biki, tabula bino tabula biri, bali eyo be bakola ebyo ebya Leba. The information is the power. mamajanet.com bwe yamala okusekula kaawa nampa information eno naye mwewunya okuba nga teyampa information ya kaawa. Mukazi gwe oli mubi.
niyakawa wandijimpadde nenjogera nga bukyali nti bananga be Dubai mudduka be Dubai mudduke omwana we Dubai angambye bwati bannaye kino kye tuliko waliwo abagamba mbuno mbu kiri Uganda naye nedda Uganda kyavuddeyo bannange kiri Dubai olugero lukyuse kiri Uganda mama nyabo mama nyabo kati kiri Dubai mama nyabo mama nyabo kiri Dubai kati kyakyuse Uganda kyavuddeyo chikawa kiri Dubai otutafa tuli Dubai Nairobi twavuddeyo so abantu baffe bali ku kikampani ekyo abamu ku bo abatanaba kufa wabula bwafiirayo basaanuusa musaanuuse mu asidi tukyalumbuye yabyogeranga nga mbiita byakusaaga basaanuusa musaanuuse tebaziika tebalina budde bateeka buteesi mu chemicals n'osaanawo bw'obeerayo ng'oli mulamu obeerayo ng'okola era abamu ku baana ba Nuupu abakyabuze wazeewo essuubi nti balabika bakyaliyo za information za what za power naatera okugenda mu kyawandiikibwa Mondo mubalaalise gwanaakwasa gw'onoomanya ebyokwewamba mbibagambye akantu akakyakutta olutalo luli wakati wa Muhoozi wa Mutamiivu noono omuli w'abantu omanyi balinamu ebika waliwo oli Omutamiivu lujuuju ate waliwo noono omutemu atunda ebiwoowoolo awo bato weeri kati ate buli omu kusaidi alina gwatya ono omutemu ono omutunzi w'ebiwoowoolo n'ebibumba agamba oba oyo musajja kirabika nga yakola kiruka ya kureditoro n'agurediweetinga n'ava ku bibumba by'enkoko kyatunda by'abantu oba namawujjolo oba wa kati bwe yalaba nga eby'enkoko bifuna ne yeebuuzaamu akabumba k'enkoko akatono kano we kafunidde bwe kati olwo ekyomuntu ekiweramu kilo 2 omusajja okukakana ng'afunye akatale ak'ebibumba by'abantu n'emitima kubanga akimanyi yakwatanga obutima bw'enkoko nga 3-4 n'abutungako bw'ati n'ateekako akawoowoolo n'ateekako akabumba n'atunda akati 2,000 n'agamba kakati ate olwo ekyomuntu ne bamugamba kyamuddoola amazeewo bannayuganda mbu nayagala bwa pulezidenti be wali olina okufuga wabalyamu emitima layiro kati bato weeri ono Omutamiivu alina gwatya alina baatya kasita atunula saidi n'agamba gundi yasobola okunemesa alina gurupu ye esa ekola ogwa assassination noono omutemu ono omuli w'abantu oyo lwabwogo naye alina baatya n'agamba oyo ng'akyaliwo sijja kugira kati bato bannayuganda mwetegeke nkugambye ne bwe muba mu kyaki Mondo n'ayingira Fuluma kamiliyoni bwajja awantu musituke muveewo naye mbu Bajjo yaganye kyempulidde Bajjo yaganye naye Bajjo bagenda muta era byebyo ebibozi byowulira byatandise okuyogera ng'alinga kati akuba NRM nga Olexas bwe yakoze adduka ajje ku NUP mugume nga sinagenda mu Bayibuli kansembyeyo kino mutabani wa Nadduli gwe Jakana tolowooza mbu okuvuma Museveni n'owunzikira mu His Excellency Kyagulanyi tugenda kusiriikirira kitaawo y'omu kuba tukaabiza naawe bw'oba oli waffe okyalina okugenda mu karantini tukusanitizinge ate tukugeme ate tukuteeke mu karantini ate okutubeeramu oyambala masiki politikale nkugambye nnyina 50 ya master plan nga yava mu kisenge kya Nadduli gwe mutabani wa Nadduli bw'oba oyogera calculating ebigambo byo yagambye nze munneegatteko mujja kudda ku Kyagulanyi nze munneegatteko oyo musajja akolagana ne Kimbugwe oyo mutabani wa Nadduli kino kyembagamba oyo mutabani wa Nadduli nze nnyina abantu ababadde bampa ssente wano ne baŋŋamba ezo za Jakana era siryanga ku ssente ze naye mu kumusindikira simweyanjulirangako nti nze nzikusindikira no
simu yanjulirangako naye n'ennamba yenjiina kati bw'oba oyogera ebigambo byo bikalitulating kubanga kitaawo Nadduli yamanya Museveni yamuwa pulani yonna ng'obukulembeze bwe bunaatambula Nadduli abadde agimanyi bamaze kumugoba ku mmere ne bamugamba Nadduli situkawo situka ku lujjuliro genda n'agenda nga atolotooma n'agenda nga yayomba era omwana oyo tumutegedde nga Nadduli bimukyukidde Nadduli we yabeera mu gavumenti oyo omwana tetwamulabako kati Railo tolowooza mbuno okuvuma bali ovume Museveni otuwunzikiremu ife tusirike ekikulu si kuvuma Museveni ekikulu kutereera mu layini kubanga ate tukutunuuliza eriiso lyogi nkugambye nkuwadde ekyokulabirako kya kirwadde kino ekya covid we yajjiranga bakola bwe bati gwe kasitova ebweru n'otuuka ewaka bwoti maama Ebeni n'akulabako adduka ku poliisi mudduke muno ne taata Ebeni ava bweru yakuwaayo si kulanga bonna obasiiga maama Ebeni n'akuyitira poliisi n'ogamba bannaaye kati ate maama Ebeni nti baatugambye covid kati gwe mutabani wa Nadduli weebale nnyo oba oli waffe naye covid political covid nkugambye buuza kitaawo batalina lupapula lwa 50 ya master plan olwamubulako ewaka nze ndulina kuba ate tojja gamba nti nno mpaabire mbuno bamenye ewuwo mbu ne babba simanyi mbu ne babba mbu n'ebintu byonna nze nali nzimba nze nkoze emirimu mingi nali nzimba bw'oba ojjukira abantu bapulamba abaakola mu kisenge ekyo olupapula nze nalutwala nze ndulina si nze yalutwala eyalutwala yalumpa 50 ya master plan kati gwe Jakana Railo tukwegatteko kuki kitaawo yatuyamba ki bw'abadde mu gavumenti tuweeyo ekintu kimu oba bibiri kitaawo byakoze ng'akyali ne Museveni ng'oggyeko standardizing pwa kiki ekirala weesonyiwe Kyagulanyi tulina mandate okuprotectinga Kyagulanyi ne mu mpuku y'omwedulaamu tujja kumuprotectinga paka tetusobola kusirika Kimbugwe yatandika bw'atyo mpola mpola paka lwe yamera n'amera tugenza okugenda okumukuulamu olulimi omutunsi nga Kimbugwe yeefudde Kimbugwe naawe Jakana Railo bw'oba oyogera bya federo byo yogerera federo zo Kyagulanyi mwesonyiwe ne Museveni federo yagitegedde yaswadde yatuuse eri n'aswala yategedde nti obukulembeze obutuufu obufuga eggwanga bubeera bwa federo yatuuse n'agamba bannange nze bannayuganda bansobedde bannayuganda nemulyoka ne mumpakaawa nzigende tewano kaawa kwegamba ye bwe bamugamba e Dubai tewaliyo mmwanyi twala kaawa bajja kutya naye najja bambi oba bamuzekusa mutulo egundi yakola bweti waliwo bannange engero z'Abagandu bakati nsembyeyo akagero ngende mu kyawa bagenda okwanjula nga Wakayima yakutte enswa n'abagamba olubuto lunnuma n'akyama mu nsiko ne tulya enswa kubanga ye yali katumwa n'alya enswa n'atuula mu lulagala mu luwombo n'atuulamu bulungi kati kino Abaganda ffe tukitegedde Abanyankole tubalise Abanyankole baagala okiwuttulewo webbwa n'atuulamu n'amala okutuulamu n'alusiba kati omuntu abuuza ate bw'abanga yaluvaamu yasiba ki nze mmanyi ne bagenda ku buko bannanga awo gundi nezigenda mu maaso bannanga era tuleese ne batandika okuleeta ebirabo naye Wakayima nga yabagambye nze nja kuyanguwa okuvaawo kubanga ate abaana bange ngenda bajja ku ssomero oba kyekyo nga Wakayima munaye emikolo giba ginatera okutuuka okuwaayo ebirabo nga yeyo Wakayima aweta nga bawaayo ebirabo nga wango yawasa wange ali wali yenna avimbye yaleese enswa ze zaawasanga edda jjukira omutwalo bagenda okusala omutwalo bwe bati taata agulabeko bannange nga si mutwalo mwalimu miliyoni Museveni yagenza okutuuka ejindi Dubai okusala mbuno omutwalo yasanzeemu miliyoni aba Baganda bagerengera ate yalugera bali bamuyita Katongole musajja wante yeddira nte
katugende mu kyawandiikibwa wamma obudde bugenze sigaze dakika 13 ez'ekyawandiikibwa. Museveni yatutte enswa ku lumbe bagenze tuka okuzibbulula bwe bati nga Wakayima yatudde mu butuuzi. Kati n'olwaliro bali eyo ku ttale beenoonya ate Wakayima adduka buli lwamulabako n'olwaliro bakyamubanja enswa z'abasajja enswa yazirya n'atuulamu mu lulagala. Bannange leka nve wano wamma. Bayibuli egamba bweti mu kitabo ky'Abeefeso essula 6 olunyiriri lwa 10. Bayibuli egamba bweti tusooke tusomewo. 7 nankwatako kati bannange. Kulisi bali omunsi yatudde mu lulagala ye naaweta kulisi bali omunsi nkugambye abaana bamusanze ne bamugamba kulisi tukulabye yesinisa simsa ali eriye kwesi wango yamaze okuteekawo ebirabo bamuwa omukazi omuwarabu pulipeya y'oguleevu nno kati gwe naawe kubuulidde. Abeefeso 6:10 njagalawo olunyiriri lumu lwokka ate ngenda kubuulira ensonga lwaki lwendeese. Biri kubanga twasomyewo eggulo ne tusoma wansi olwaleero nkomyewo waggulu olw'embeera ezitali zimu. Ensonga lwaki ndeese ekitabo kino gundi olunyiriri luno ng'ate eggulo si lwe natandikiddeko. Waliwo ebintu bingi byo abantu bwe balabye nga Museveni ali Dubai. Waliwo omuntu omugambye kakati bannaye Bafaziru batulimbidde ki? Bafaziru batulimba ati Museveni aliko sanctions. Kakati tubadde mu kusiiba na kusaba Museveni tatambula kakati wuno ali Dubai. Ya bino bye tusaba ye Katonda anaabiwulira. Bannange omusajja yeeyongera kutunda kaawa kwegamba muti mwagala atunde kaawa wa Uganda. Omusajja Abaganda bagamba bati ogw'omwana gundeebuukanya nga gwa muzaala. Muzeyi Katongole ne bamugamba kati munnange wira akoze bwati oba ali kuki oba yeebase oba talina maanyi asituka busituzi. Ogw'omwana gundeebuukanya ogw'omwana gundeebuukanya. Omuzadde yenna bwe bamugamba omwana gwatazaala gamba bamutute kanoonye chairman abe namba ya chairman ajja beerayo nkya kati ku polisi nyina genda na chairman awo naalindako. Chairman namugamba leero siriiwo nkya ngenda kwabya lumbe lulini n'embaga tujja gendayo ku Sande. Nono n'atuula bajja gendayo ku Sande okuyamba gwatazaala naye bamugambe gwazaala gundi bamututte asimbula simbuzi ne bamugamba drone tekutteeyo komawo drone ekutte eno gumuleebuukanya tamala na kubuuza bamututtewa bamusanga mu kkubo kiki gundi bamututtewa simanyi bangambye drone emututte nti wano tewanayitawo drone zikutte eno bwe wati ataawo ogw'omwana gumuleebuukanya nga ya muzadde munnange Museveni ogw'eggwanga gumuleebuukanya. Sebo yamaze okucontributinga ku roboti z'e Rwanda ffe n'atutwalira kaawa. Kale wamawulira tuyita mu bintu bingi nawe oyita mu bintu bingi politically, physically, biologically, financially and in all aspects. Tuyita mu bulamu obuzibu. Waliwo ebintu ebikukuba n'ogwa, waliwo wootuuka n'oggwamu essuubi, waliwo wootuuka n'olaba nga tebitambula, waliwo wootuuka n'olaba nga olinga asembye. Bayibuli egamba bweti nti ebyo byonna bw'obituukangamu olunyiriri olw'10 lugamba bwe luti ekyenkomerero ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge. Ekyo lwe lunyiriri luweddeyo bw'oba obadde onsuubira okusoma ebingi nkomyawo. Ekyenkomerero mubeerenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge. Gwebera n'amaanyi naye ng'ogeesiga nti ate gali mu gooli. Leero tukisomyeko eri ku Prayer Warriors. Ekyenkomerero mubeere n'amaanyi mu Mukama waffe. Gwe bw'omalanga okukaaba ne weggalira mu kisenge. Eri ku Prayer Warriors mbagambye ekintu bwe kikukuba, ekintu bwe kikukwata, bwe kikusunda okkirizibwa okukaaba nkukkiriza. Nze waliwo abantu abankubira essimu nga bakaaba.
nensirika kuba hakkirizibwa okukaaba kyawulira n'akaaba pasita wange kwoli kwendi nga toyogera njogere kingokaaba pasita kwoli mbadde mmanyi ovuddeko koze kwendi kati bw'omalanga okukaaba okkirizibwa okukaaba okkirizibwa n'okuddukamu n'otuuka nga wali ng'otidde okkirizibwa okufubutuka n'abanyumiriza jjo wano omusajja yabadde yeebase ku buliri ne mukyala w'ekiru yeebase agalamidde bw'ati n'aloota ng'omusota agamba bw'ati yangereza n'angamba walaba ku luyimba lwa Ddaani Mugula olulimu oluga tyesalamu lyakula anange liri mu luwombo lwegolodde bannange twalaba afa bakirabako nti ogwo musota gwennyini gwe gwambadde wano kati omusota ne gubeerawo ne gumugira bwe guti gulinga ogugenda okumukuba kisi gulinga ogwagala okumununa yasituse ne bulangiti n'amasuuka n'adduka emisinde n'adduka kati mu sipiidi awo asituka ku buliri adduka n'essuuka yesimba mu nsonda bw'ati omukyala n'asituka n'amubuuza gwe kiki ebbanga lye mmaze naawe ng'obadde tuŋŋambanga nti ova Kyaggwe ab'Ekyaggwe banzise mbwe Kyaggwe basezi tebakunja miti n'amugamba waŋŋamba ate ozaalibwa ne laakaayi balya waŋŋamba ozaalibwa mawokota ffe mawokota tetulya ffe tusimba gonja waffe mawokota gonja yengera balega mulege kaleega eŋŋoma kaakati nno omukazi namubuuza kiki ko omusajja nawereka kiki kati omusajja otulo twagenza okumuvaamu nga yeesimbye mu nsonda najjukira nti abadde aloota omukazi amubuuza kiki ng'omusajja ekyokwogera kiraba n'amaliriza nga amunnyonnyodde mbadde nebasenga ng'omusota gunneegize wano ng'omusota naye nga yadduse n'agenda eri mu nsonda ekintu bwe kikukuba nga okkirizibwa okudduka bwe kikukanga ddukamukko ogenda osinziire kuba kisobola okuba nga kyaddala okkirizibwa okukaaba naye bayibuli egambye bweti bw'omala ekyenkomerero kino ky'obanga osembyayo ekyenkomerero beera n'amaanyi bino bye mbagamba mmwe aba revolution babloggers mwena batujjamu Tikyalumbu ye komanda yagenda ekyenkomerero kiki pato bamututte ekyenkomerero omulala yenna gwe naawe obadde olina bizinensi yo gitaddemu sente Museveni agitutte waliwo wano omuntu oyinza n'okuba nga gwe wabadde okitegedde mangu nti Dubai baagala kaawa nga waguze ekyuma kya kaawa Museveni yakusooseeyo yatutteyo kaawa diiru yafudde obadde oguze ente eyo olunze ennaku ezo waliwo wano omuntu yagulira mutabani wange ente ekyo nno nkyogedde nange mbadde ndowooza nti Ebeneza wanaamala okukamata mpeko z'ebbiri adduke azireete Dubai anti Dubai munnange baatugambye tugyebaze saagala mata ga Ebeneza agatunde Uganda lwaki agatunda Uganda nga Dubai weeri omusajja yabalangidde ne munywa amata g'eŋŋamiya ne munywa amata g'embuzi bannayo oli omusajja ne munywa amata nga ffe tulina amata g'akawo munnange kakati omusajja yatusooseeyo kati neebuuza ag'Ebeneza agenda gatundawa yakagula ente naye wamma owulira bizinensi oba egudde kale sooka awo kabeemu okkirizibwa naye enkomerero ekyenkomerero mubeere n'amaanyi muddeemu amaanyi mubeere n'amaanyi ne mu buyinza obw'amaanyi ge si mu maanyi go beera n'amaanyi mu buyinza obw'amaanyi ge jjukira wano nakasomesa ku Dawudi nga bakubye Zikulagi emirundi ng'esatu wano tewali muntu atamanyi kibuga Zikulagi juzi bakyokya wali e Uganda Kamwokya yenna bamwokya ne bamukuba ku ttaka genda olabe obanga taliiwo bakaaba wowe gavumenti togeza n'olinnya wano gw'otwokeza teyalinnyayo gwe walabayo gavumenti egendayo tetugeza ne tulaba wano gavumenti okujjako nga mumaze okumala okutunda kaawe Dubai wano temujjaawo tebaalinnyawo teri yadde yalinnyawo
era mpuuga olwajja ne bagamba ya kyekyo abasajja ba Dawudi batuuse abasajja ba Dawudi ffe Dawudi ajja kuzzaawo zikulagi naye wulira Bayibuli egamba bweti bwe baakuba zikulagi ne bakyokya n'abantu ne babawamba ne babatwala Dawudi najja omuzira Dawudi hawo yali yakuba Goliyasi yali yataagula dempologoma yali yataagula eddubu bw'atuuka nga bakubye zikulaki ne bakazi be babatutte buli muntu yatuukanga bw'ati Bwire natuuka n'abuuza maama Ebeneza nti no bamututte ne Ebeneza bamututte nti ye Bwire n'agwa n'akaaba n'omulala bonna ne bakaaba ne Dawudi n'akaaba okukaaba okkirizibwa Dawudi n'akaaba Dawudi bwe yakaaba ne bamubuuza naawe okaaba ko Dawudi mulindeeko nti Abefeso agamba ekyenkomerero Dawudi n'addamu amaanyi n'asituka n'abagamba temunkuba nti kamala okulaba Dawudi yakimanya nti mu buyinza obw'amaanyi ge mulimu amaanyi n'abuuza Mukama wama Mukama kino ekibuga baakyokya lwakumeka kuba sibaddeewo n'amugamba ennaku 3 emabega kati musanze kinyooka bunyoosi baakyokya 3 days back kati Mukama nkola eki ntya bala bantu sisobola basanga olwazzeemu amaanyi ne mu buyinza obw'amaanyi ge okkirizibwa okukaaba okkirizibwa okukutuka naye enkomerero kyekikulu byonna bisobola okukutuukako Abaganda bagamba bwe batumanyize njagala nnyo Abaganda ekyekango tekimanya muzira embwa yeekanga omukalo omanye embwa ku nnyama gw'okwatanga ennyama yo bw'oti n'ogikuba embwa esooka n'edduka naye bw'etuuka wali nekuloneka naye nga mpulidde mwaka woowaate neekomawo neegulya ekyekango tekimanya muzira embwa yeekanga omukalo ennyama enkalirire esooka neyeekanga neddukamu bweti naye ekomawo neegulya kati ekyenkomerero embwa eddamu amaanyi nejja n'erya kino ekibadde kigikanze awo kyawandiikibwa kivuddeyo ne bwenkomaawo okitegedde omusajja bamukututteko biwedde Pastor Teddy yakola bwati bamututte ekyenkomerero n'addamu amaanyi n'atandika ne church she is a pastor kati ekigambo kyasenguka kiri wa Teddy bw'oba yagala ekigambo ekiramu awo e Uganda noonya Pastor Teddy bw'olabanga notification ye ku Facebook toyitawo buli lwayogera magezi eri byasenguka okitegedde kakati ategwa yagala philosophic biki terms bwe baziyita philosophic gundi omanyi nange oluzungu ennaku zino ndumanyi philosophic terms kati ate gwe naawe osaludde eno ayagala ekigambo ekyamafuta odda wa Teddy ekyenkomerero yeekuŋŋanya n'akomawo n'agamba bakyala bannange kanneekuŋŋanye tugende tusabe n'atandika church kati mukazi w'amaanyi n'omwana yamuweeredde n'afuna gundi diguri mukyalo omwana yamweweereredde ekyenkomerero beera n'amaanyi ne mu buyinza obw'amaanyi ge omusajja bamututte naye aliyo yekka gamba Mukama akuwa omusajja Mukama alina abasajja mu store olaba ne nnamwandu Ruth yamuwa Bowazi tetwasomayo luli yasooka n'agendayo ng'agenza okunona ebimererezi nze mbadde ngamba bino ebimererezi bino ebiri wano mbikuule n'amugamba bikuule n'amubuuza naye kati ate kiki ekikuliisa ebimererezi nga wano waliwo jangu oyoole jangu wano mwana w'abandi n'atandikiriza mpolampola kumuwa tukyerekyere nnamwandu n'afumbirwa Bowazi omugagga omuvundu abagagga abavundu mwakoma bbala ba mu Billionaires Club Bowazi yali mugagga muvundu n'atwala nnamwandu Ruth kugoberera Naomi temubijjukira kati gwe lwaki okaaba olaba oli yafuna naye ate ggwe kati ekyenkomerero Ruth yaddamu amaanyi ye n'agenda mu maaso ani ono munne Olupa yagamba sirina gagenda Bayibuli egamba ye ne yeddirayo ewaabwe kati Bayibuli teddamu kumutulaga oba Olupa yafumbirwa
oba olupa yatuuka oba drone yamuwambira mu kkubo omanye Uganda drone ziwamba kati simanyi oba drone ye yamutwala Bayibuli ekoma okutulaga ng'anywegera Naomi amugamba nze wamma ntemye n'amugamba wamma gwe weddireyo ono Ruth ayina empaka ayina emputtu nze kantambule byange Ruth n'amugamba tugende gy'onoogenda gye nnagendanga ekyenkomerero beera n'amaanyi ddamu amaanyi mu buyinza obw'amaanyi ge gwe kasita oli kitegeera nti amaanyi g'oyambadde g'olwanyisa sigago kituufu olina ssente waliwo omuntu omu omuwuliriza wange wano juzi babadde batambula ku kkubo emmotoka ejje bayitako eti ayinawo ndowooza omukozi awaka akulembedde n'omwana ne bamaama ne taata bali eno bajjira batambula emmotoka ebayitako ono w'emmotoka akola ati mbusimanya asiba mbuna atereeza sitting belt n'atomera omwana we n'omukozi omukozi n'agwa eri omwana emmotoka n'ayingira mu mipiira wansi omwana afudde omwana yagenze okuvayo ng'anoobuseeko wano omwana mulamu waali azannya bamusosonkodde mu mipiira wansi mwana muto gwe kasita olimanya nti ebintu obiyitamu lwa buyinza bw'amaanyi ge wabula gwe ekintu olukugwako bwatosooka n'ogamba sente naakazijjawo bannange sente naakazijjawo waliwo omuntu gwe baŋŋambye ali Lubaga amazeyo ennaku 4 ku kitanda yakasasula obukadde 14 simanyi bamubanja 16 ate simanyi biki obukadde mu nnaku 4 bamubanja 16 yakasasula 14 bamubanja 16 owulira kakati abantu be bonna obwongo bwababadde mu ssente bannange zivuddewa omu ye yavuddemu n'agamba pasita wamakola bwoti tukole bwe tuti ffe tetulina ssente nemubuuza katuyagala mbakolere kinze simanyi kuteekako cupa sina gwe mmanyi Lubaga singa mubadde eri ewaffe ne ŋŋamba afande Katongole mwagala ku miwogo eka gye giri ate bano si ba miwogo omuntu asasula obukadde 14 ennaku 4 osobola okumugamba mbuno oyina emiwogo ewaka ebyo nze byensobola ewaka naye ŋŋamba twagala kigambo yugira ekigambo ne mugamba omulwadde yeetikka ekitanda kye agende ewaka kati ate abamu bagamba naawe pasita saba tamanyi nti olwomba nsabye Yesu yayogera ekigambo eki gwe musajja gwe kiki oli wano siina nsuulamu myaka 38 weetikka ekitanda ky'ogende kiki Yesu yagamba mugenda kukola bye nakola n'okusinga bye nakola wabula yo omuntu ayagala osindika essaala osantalabaze osontoloboza agambe wabula pasita osabye essaala okwotinga ebyawandiikibwa mukama wagamba mu Befeso mukama n'ojja n'ogamba mu Bebulaniya mukama n'ovaayo n'ogamba wano egindi mukama n'oddamu awo omuntu amanya nti no pasita osabye essaala wabula bw'omugamba weetikka ekitanda ky'ogende awo nga munyumyanyumyamu awo ng'akubuuza pasita tetuusabe niba naye nga wayogedde dde ekigambo kyawedde bayiza we muyigirize okwogera ebigambo nga temutuyanye ennyonnyo Dawudi yamubuuza mukama ŋŋende kakati gwawo bw'otuuka nga ennyumba ye eyidde ate oyingira mu kisiibo kya nnaku 6 kati awo ekisiibo kyaki ennyumba bakubbi buuza bubuuza mukama bino ebintu ogenda kubizzaawo buzza oba mbigoberere mukama yakuwira akugambe bagobe kubanga ne pikipiki nze ngenda pikipiki egenda kuggweramu egenda kugira wali omupiira gugire gubotokere wali obasange nga bawalula bonosanga nga bawalula pikipiki be balina ebintu byo Dawudi yamubuuza mukama ennaku 3 zonna ng'okola ki nga bayokeze ewange timbadde ninda gwabagobe mukama mbagobe nti n'abasanga nti n'abawangula nti mpitewa n'amuwa gundi bearing yita wano bwoti okukira ogenda basanga n'abasanga n'akomyawo ebintu bye Dawudi yasiiba yamala kusiiba okusiiba kuyina ebyako mukusiiba mukumazeemu amaanyi kubanga musiiba n'awatasiibika n'awasaana ekigambo obugambo waliwo ekizibu ekikutukako nga nsiri yeekuluma njagala nkuwe gundi nga physical ensiri
kati gwe n'ogenda oleeta omusekuzo ensiri eri ku mwana n'ogenda oleeta omusekuzo n'ogamba nkweyo okujjanjaba malaria. Ensiri zino omanyi zimanyira nnyo, leka nkuba ensiri eno ogenda kukuba mwana. Ekyo ekyokulwanyisa kinene nnyo ku nsiri. Omusekuzo guvaayo ku bintu binene. Omusekuzo guvaayo ng'olina kusekula binyeebwa muli enva, awo omusekuzo guvaayo. Ensiri bagikuba luyi. Era osobola n'okugirobesa bulobesa bw'oti nga tuyagala kulumya mwana n'olaba nga ekisiikirize ky'olugalo kirukanze n'ogikwatako bwevve n'egenda. Wabula ensiri eruma omwana gwe n'oleeta omusekuzo omukube. Gikube ensiri. Gikube ffe weetuli. Tunaaba tuli awo nga balina akunonye ono ateeberezebwa okubanga yettidde omwana nga gwegamba bana enzonzo bale nadde enkuba nsiri bulagajjavu okuba otya ensiri omusekuzo ne bakuvunaana okukuba ensiri omusekuzo okugezaako okutta omwana okulowooza okukuba ensiri. Balina engeri gye basengekaawo emisango, omusango gumu ne bagugjamu emisango 100 mwaga okugezaako okukuba ensiri n'omusekuzo, okugezaako okutta ensiri mu bukambwe. Tebanatuuka ku mwana ne balyoka bakugirayo awo emisango okugezaako okutta, kyokka atosse okugezaako okutta, okugezaako okulumya, okugezaako kwegamba n'okugamba ate kati ne bakuvunaana okutta n'ogamba banegina emisango gyonna nga gyavudde ku kintu kiki waleese omusekuzo n'okuba ensiri. Ebintu ebimu mu bigambeko bugambi bigende kiki. Tebereza omuntu ali ku kidiba omulwadde ali awo azunga ali awo tasobola kugira namugamba kale weetika ekitanda ogende. Awo gweoyingira buyingizi mu kusiiba Mukama era lwaki wasiiba 40. Yesu yali asiiba 40 zaaliza yali azisiibira ggwe. Hezo bw'oba ozisiibira kiri ekinene kola ekyo. Bayibuli egamba waliwo ebitasobola kuvaawo okujjako nga waliwo okusiiba n'okusaba. Kati gwe buli akajja n'odduka mu kusiiba. Singa mbadde nkuba kumpi buli lw'osiiba n'ensiika ekibumba anti gwe oli mu kusiiba. Buli lw'osiiba n'enfumba enkoko oli mu kusiiba. Kati kasita osiibulukuka n'enfumba ebijanjaalo. Bw'ogenda mu kusiiba n'enfumba engege n'enkumalamu akajenjegule akazinya atanywedde. Kati gwe omuntu atanywedde osituka otya n'ozina mu bbaala nga tonywedde. Oli amala kunywa n'atamira n'asituka n'azina. Kati bw'olaba asituka okuzina nga tanywedde akuba kayita kajenjegule. Mukama abawa omukisa. Ekyenkomerero mubeere n'amaanyi mu buyinza obw'amaanyi ge. Amaanyi agakuwanguza si gago. Gwe kasita omanya gye gava buli ekikutuukako bwe kikukuba ddukamu it's okay. Naye ekyenkomerero tokkirizanga kusooka kuba n'amaanyi n'omaliriza nga ate oweddemu. Ekyenkomerero bw'osembyayo obunafu oba owedde okkirizibwa okutya, naye ekyenkomerero yambala amaanyi. Okitegedde? Kati enkya Mukama bw'anaaba yagadde oba mu nnaku eziddako tugenda kusoma ku ngabo ey'okukkiriza. Bayibuli egamba eziyiza obusaale obw'omuliro. Omuliro gusobola bannange tujja kutandikira awo enkya. Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku lwa leero, nkwebaziza olw'abatukuvu bo bano Mukama bawalabo ne batabani bo babaddewo wano nga bawulira ekigambo n'olw'eggwanga lyabwe. Bible and politics kino Mukama nange simanyi gwe wakimpa. Baze ne bawulira politics. Mukama ekyamazima okimanyi e Uganda waliwo abantu abateese okutta bannaabwe. Abamu basumba, abalala baani maama babayita batya basereebu, simanyi balegenti, simanyi legenti. Mukama abalala banene bateese okutta abantu bo, naye weebale kubanga obitubikkulira. Yewe weebale nnyo Mukama. Mukama nkwebaza waswaziza Museveni. Weebale Mukama, weebale maama. Ani yali amanyi nti nejje n'aswala mboyo jeno. Oyo omusajja yafuukako embwa mu myaka gy'ekinaana. Omusajja yakola bingi naye yaswalidde. We baapuleyizingira amiini
Museveni yavuddeyo atonnya musaayi. Weebale Mukama, weebale nnyo Mukama, weebale nnyo Mukama. Amini muwe ekiwummula eky'emirembe. Mukama amini omusaasire byamusobako. Mukama weebale nnyo okuswaza Museveni. Mukama twagalako olunaku lumu Museveni azirikire waayogerera. Agwe wansi ekigo ekinene omusirikale nga talabye nakulaba nti Museveni agudde. Tumulondewo, ffe tujja mulondawo wamma Mukama. Njagala oyongera okuswaza Museveni mufukeeko obusiru nga banne baleese ebintu eby'amakulu nga ye aleese kaawa. Mukama oyo kaawa namunonanga nvuga kipanka ono yamulinyidde ennyonyi. Nga mukimeeri wa jjajja ewa musumba waggulu eri nga bampa ku kaawa oba nze ne mbatwalira nga nange ensiise. Nze nasikanga kaawa ewaka. Omusajja yalinnye ennyonyi n'atwala kaawa. Nze namusekuliranga waka mu kino. Mukama weebale. Mukama swaza Museveni ye yalemera mu kifo ekyo. Mugjeeko amagezi gonna ng'era bwe wakikoledda yongerera ddala. Obusiru bumwambale, omuswalo gumwambale, obulwadde bumwambale, okuwunya ku mwambale, nga bw'ayambala tanyuma. Tebereza ayina ba handlers, ayina ba helper, ayina ba advisor, naye ayambala ekikooti n'abanga Mukama swaza Museveni nga ne bw'ayambala tanyuma, bw'alya takkuta, bw'anaaba tatukula, bwe yeebaka teyeebaka, bw'atambula tavaawo. Mukama swaza Museveni bw'anaabanga awunya. Mukama swaza Museveni buli lwayogera Mukama wakyusa ekigambo mu kamwa ka Balamu ng'agamba Isirayiri mukolimiddwa, ne kimulema n'agamba muweereddwa omukisa. Mukama kyusa ebigambo bya Museveni byonna by'aba ayogera ayogere busiru bwereera ataveewo nga tategedde asobole n'okudda enkya n'enkya asobole okuswala. Aveewo nga tategedde. Era Mukama nga bwe wamukoze yaawulira ensi yonna eyagala mata yaleese amata. Kati ataago Mukama kirabika baba kugagira bwe bati kubikkulako ne basena ne bayiwako bwe bati agamu gabadde mafu. Abo abasajja basobola n'okupaakinga amazzi ne bagatunda ng'amata. Baakuba bannayuganda mineral water ne babagamba eno okusitula zenaka bagiyita kusitula zenaka. Ne bamukuba omuntu ne bamugamba ono okusitula zenaka bannayo okutuuka ne bagamba sore oli yabadde lw'enzooli. Abo abasajja basobolera ddala okutunda amazzi era senga baasumuluddeko. Mukama abo abasajja baakwata ebitundu bya Bubulangiti, ebitundu by'ebitimba bya Mukene ne babitwala e Kaseese ne bagabira abantu mu butimba bwa Nsiri. Kisoboka si gwe gusoose. Mukama swaza Museveni entebe yagiremeramu nga si ye. Leka akole bya kisiru byokka, ayogere bya kisiru byokka. Yagenze ne yeewuunye eddungu okubanga lya green. Era yeewuunyiza enfuga ennungi eri mu Dubai. Kati Mukama kiri Dubai, Uganda kyasenguse. Weebale nnyo Mukama, weebale Mukama. Ffe baani abalabye ku musajja omukulu ng'aswala. Yatuuse n'ababuuza mwaleese biki bino ne bamugamba bye twateesa bye twaleese. Weebale nnyo Mukama, neba naye Mukama otusanyusizza. Katono eggwanga ogenda ddituwa. Kati ensi yonna ekimanyi lwaki twagala Bobi Wine. NRM yakitegedde lwaki yagala Bobi Wine. Baataddemu MP Mulamba yazze ku Expo Sebo yalinnya ennyonyi. Bamugamba wamma MP yogerako eri eggwanga n'akyuka n'atunulira. Teyagala kumutunuza mu kamera. Bannange mutunda ki wano n'awakola bw'ati. Bannange Mukama weebale. Mukama ng'otwagadde guno omwaka. Weebale nnyo Mukama. Amini we yabadde ku Namulondo yasese. Amini yasanyuse. Amini yasese. Ng'alaba Abawarabu we baafukamirira nga bamwebaza. We babadde badduka nga babaleetedde kaawa. Abawarabu balina ka kofi muganda wange. Tebalima mmwanyi. Naye balina kye bayita kofi. Kofi ali mu Bawarabu. Omusajja ye yabaleetedde kaawa. Mukama oli mukulu. Mukama oli mukulu. Era ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza. Yongera okufuka mwoyo w'obusiru okuswala. Rejection, denial, obulwadde
buli kimu Mukama obifuke ku Museveni mu linnya lya Yesu. Kati biri byonna ebyasenguka, okuganja, okwagalwa, obulungi, emirembe, byonna Mukama obiweereze emagere. Solution z'ebyo ebizibu bino zonna ziteeke emagere Mukama, zijja kujja mu ntuuko zaako. Wagamba Habakuku, wandika okwolesebwako, okwole bulungi ku bipande kugenda kutuukirira mu ntuuko zaako. Byonna Mukama bisitule obiwe Dawudi. Kati Sawulo asigale ng'azunga paka ku lunaku lwe. Weebale nnyo Mukama, ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza. Ffe tugenda kugulumiza erinnya lyo, n'abaana b'abaana baffe tugenda bagamba nti yali Katonda eyasirwaza omusajja n'atikka kaawa mu nnyonyi n'amutwala n'amuguza abayina kofi. Mukama nsabidde abalwadde bonna mu linnya lya Yesu, abanyigirizibwa, abalumwa, ababonyaabonyezebwa, ab'emitima egimenyese, waliwo ababbiddwa, babafeze, omuntu bamufeze, sente bazitutte, omutima gumenyese. Ekyenkomerero mubeere n'amaanyi mu buyinza obw'amaanyi ge. Mukama ajja baddizaawo. Abalwadde mubeere n'amaanyi, abatalina mirimu mubeere n'amaanyi, be batutteko abasajja mubeere n'amaanyi, be babbyeko abakyala mubeere n'amaanyi, be badipootinga mubeere n'amaanyi, abali mu kkomera mubeere n'amaanyi, be banoonya mubeere n'amaanyi, ababuliddwa ekyokulya muddeemu amaanyi. Byonna biri mu buyinza bw'amaanyi ge. Abatatunda aba bizinensi mubeere n'amaanyi mu linnya lya Yesu. Mukama ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza. Era nsaba oyolese obuyinza bw'amaanyi go mu bizibu byabo abakuwuliriza, n'abo abalaba vidiyo eno, n'abo abaligiraba ebbanga lyonna. Yolesa amaanyi go okuyita mu bizibu byabwe, oli akiveemu nga tamanyi na bwakivuddemu. Bayibuli egamba nti wasitula famire ya Luti n'ogifulumya okuzikirira. Ekibuga ne kisiriira naye nga Luti akivuddemu. Musajja gwo Mukama akusitulemu eyo embeera, agikusomose ne famire yo. Omwana bamugye mu mipiira wansi naye nga wali mulamu, yanubuseeko katono bwati ku mutwe, ali wali akuba kerere. Weebale nnyo Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza. Tunaakuwanga ekitiibwa tukujulire mu mawanga gonna. In Jesus' name, amen. Kwaliyo gamba kyayi Mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose, Mukama ndokose, mpa omwoyo wo omutukuvu annuŋŋamye ntambulire mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, oluwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda Ayinza Byonna. Amiina. Mukama akuwa omukisa, olokose. Mugende musome Bayibuli. Bannaye mwagale nnyo Katonda, mudawuniloodinge Bayibuli ku simu zammwe, ne Bayibuli mugiteekeko, musome ku Bayibuli. Waakiri somayo ekyawandiikibwa buli lunaku, ofuneyo ekigambo ky'otambulirako mu linnya lya Yesu. Mbaagala nnyo, mweraba. Sigadde nze ASP Asiima Owire, People Power Diaspora. Osobola okunkonako bw'oba weetaaga ebintu bino. Kuliko n'enkofiira bajja bikuweereza. Maureen Skin Care nga bulijjo temumwerabira, naye ajja kuyamba ku lususu. Mweraba.